Butere Phiphie Thanyiska Kambera nsonze mbere nga tenkutusako amawulire agagenda maaso kubanga gatambula mu ggwanga lyattu Uganda kansubire nti musibye bulungi olunaku olwaleero yonna gye musinzire kubanga ate mugyekuumiddeko mujje bali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero watana kubanga osubscribinga ku channel yaffe mukwano beera nga ate otweyungako ng'onyigabanyizika pesa ka subscribe tojja kubanga ate wejjusa ate nga teweerabira nti aba Destiny Consultant Cash Solution be bateekamu ensimbi nga bano bagula mataka amayumba gawedde n'okuzimbira bakikola kusimbira emiti ate nga bawula ne looni entonotono bakubire ku namba z'essimu awo waggulu z'olengera. Olunaku olwaleero tugenda kubanga ate tutunulira omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinya era ng'ono olunaku olwaleero akyaziddwako ku TV emanyiddwa nga BBS Telefina bw'atyo n'abeera nga ategeeza eggwanga nti ye agenda kubanga ate aweereza ggwanga lyonna oba agenda kubanga aweereza ebitundu byonna weewaawo nga yalondebwa mu bitundu eby'Ekawempe North okubanga ate abakiikirira mu Parliament era ng'ono ategeezezza nti buli kamu abanga afunyeko ajja kubanga ate akagabana ne bannayuganda bonna tajja kufangayo nti ono ava mu kitundu ki oba ono ava mu kitundu ki bonna ajja kubanga ate abaweereza kyenkanyi era nga awo wasinzidde n'ategeeza nti wanaaba atuse mu Parliament ekiteeso kye ekirisookera ddala kyakubanga ateesa ababaka ba Parliament bonna nga naye mwali babeere nga ate munange basalwako ku musaala gwe bafuna kubanga ensimbi ze bafuna ziri abnormal oba okitegeera era yagamba nti ayagala babeere nga bazikendeza babeere nga ate ensimbi ezo bazongera kubasawo ne kubasomesa. Fena tukimanyi bulungi abasomesa be bantu abakyasinze okubanga ate basasulwa bubi nno ddala ate nga singa oba otunulidde eggwanga lyaffe buli omu ekifo kyalimu akirimu lwakuba nti musomesa n'omusawo mwennyini aliwo lwakuba nti musomesa memba wa Parliament aliwo lwakuba nti musomesa kyonna eggwanga lye kiba liyimiriddeko kyonna guba musingi gwa musomesa okuviira ddala eri mu kindagate n'okutuukira ddala eno ku university naye abasomesa aba university bafuna sente nsamusamu weewaawo bana abasomesa abawansi ddala kindagate ne primary bo bafunira ddala sente ezenyamiza kakati omukulu n'amanyiddwa nga Muhammad Segirinya bw'atyo n'asuubiza nti singa anaaba atuse mu Parliament ekiteeso kyagenda okubanga ate atandikirako olw'ensonga nti ababaka ba Parliament bakufuna sente eziri abnormal nga bw'okiwulira n'osanga oli ng'afuna bukadde na bukadde omwezi just gumu bwe guti so no ekiteeso tekijja kubanga ate kikola bubi eggwanga lyattu Uganda we kinaaba nga ate kituuse awo watyo singa anaaba akitadde mu nkola. N'abasawo bennyini singira tubatunulidde nti bebagezaako kubanga ate bataasa obulamu bw'abantu emirimu gyabwe munange gitiisaamu ate gyenyinyazaamu singa oba okyetegereza bulungi kubanga ekigambo kubeera musawo ffenna tukimanyi bulungi bingi byoyitamu mu ddwaliro wali naye era weesanga nga nabo baweebwa obusente butono ddala naddala bano abali mu malwaliro aga gavumenti n'abasomesa abali mu masomero aga gavumenti so tunaaba tweyanziza nnyo omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinya era olunaku olwaleero lwennyini avuddeyo n'amawulire agoocha ng'agezaako kubanga ate ategeeza eggwanga nti bo abalamuzi ba Uganda okuva mu Supreme Court bamiddwa visa okubanga ate bagenda okubaako meeting emu gye bakiika musono kabeere nga ate abitutegeezaamuko katono twongere okubanga tubinnyonnyoka biki byabadde agezaako okubanga ate ategeeza naye nga mawulire ga ssanyu Katonda wa People Power Teyebaka twabagamba Katonda wa NUP Teyebaka oyo Robert Kyagulanyi Center mu God Cent sharing ayita muno Mr. Update abatuuseko amawulire g'abalamuzi ba Supreme Court ge bakaaba ge bakomba babadde bagenda mu International Judicial Conference egenda kubeera Amsterdam Netherlands era conference eno buli mwaka ebeerayo mu mwezi gw'okusatu buli mwaka ebeerayo mu mwezi gw'okusatu nga 5 buli mwaka ebeerayo mu mwezi gw'okusatu nga 5 era buli mwaka ebeerayo omulundi gumu n'olwekyo mawulire agakagwawo genjagala okubeera nga mbatuusaako ge g'abalamuzi ba Supreme Court eyabalula esiridde twabagamba Mr. Update twabagamba ti Katonda wa People Power Teyebaka twabagamba Kyagulanyi God Cent ate ng'ekyo kikyali kituuza abalamuzi bano aba Supreme Court bateekayo obutabo bwabwe ku lunaku olwokuna olwa wiiki ewedde nga basaba kye bayita Schengen visa ogenda okwetaba mu International Judicial Conference egenda okubeera mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands ku Ayat Hotel abamanyi Amsterdam Netherlands Ayat Hotel awo we batera otegekera conferences
conference eno wegenda okubeera era ensi zonna zibeera represented naye nga bayita abalamuzi abali ku mutendera ogwa level ey'abalamuzi ab'okuntiko era ensi nga Kenya, ensi nga Rwanda, ensi nga Tanzania n'ensi yonna ebeera represented. Uganda ebadde ina okubeera nga eri represented abalamuzi ba Supreme Court bebadde balina okugenda okubeera nga bakiikirira Uganda. Naye tetumanyi naffe ensonga lwaki abalamuzi bano bamiddwa visa. Naye nga Mr. Update amawulire agantuuseeko bwe bagenzeyo olunaku olwajjo ne babakuba dinaayo ne bateekamu apiiru yaabwe ne babagamba nti kale muteekemu apiiru tulabe oba kisobola okubeera nga kiggwa. Kati jo bwe babamma ne nga Mr. Update bannange Katonda singa nsaasira babaddiza obutabo jo ne basaba apiiru. Bwe basaba apiiru obutabo ne busigala ne babagamba kale katuline enkya tulabe ambasada kyanaayogera. Kati olutuuse olwaleero nga bafunako omu addeyo akimu obutabaala be basanzemu bipapula nga babagamba nti tulemeddwa okubawa visa. Tulemeddwa okubawa visa ogenda okubeera nga mukiika kubanga tulabanga we munagenda muyinza obutadda. Waliwo ensonga eyo embassy gyetera okuwa abantu abagenda nti social ties zo wano tulabye nga nnafu. Bw'ogenda oyinza okulemerayo n'otadda. Bw'ogenda e Netherlands oyinza okulemerayo n'otadda. Cause abalamuzi abo oluvannyuma lw'okubeera ndowooza nga baluuzinze credibility ndowooza kati buli omwana onoonya waayitira anoonya nsonda waayitira agende abe nga yeerwanako mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Balowoozezza nti we bagenda eyo bayinza okwagala okusaba asylum ate ng'ensi ezo ezimu tezikyayagala bantu mu nsi zaayo ne kiba nti babamye visa nti social ties at home balabye nga teziri viable okubeera nga zibakugira okudda. Balabye nga we banaagenda bayinza okubeera nga balemerayo. N'olwekyo embeera bwete bweri gwetebeza omulamuzi wa Supreme Court we bamugambira nti bw'onoogenda oyinza obutadda. Kitegeeza balengedde nga future yaabwe wano ntono tebakyalina credibility bagamba nti bano nno bagenda eri bayinza okulemerayo ne batandika okusaba asylum ne babamma visa. N'olwekyo geego amawulire agakagwawo mu ngeri emu oba endala nenga nti siyinza butagagabanako n'abantu baffe abali ku the updates online page. Kati ze kyenneewuunya babadde balagawa. Mubadde mulagawa baganda bange mubeere wano ffenne ensi etunyige kimu. Twabagamba nti Uganda kiringa kisepiti kirimu nseenene gye wakutte ng'edduka neeyagonze zonna ensenene bw'otandika okalangira wamu. Waliwo ensenene gye bayita kulusanja bw'oba ogikwata ebonyaabonya. Kati ne wabawo ensenene bagiyita kulagala yo ebwama nnyo bweti naye bw'otandika okukalanga ng'ozisiika toyinza gamba nti eno kulagala etansumbuye tegaba n'omuliro. Zonna okalangira wamu mubadde mulagawa. Kubanga eri conference y'abantu oba y'abasajja abali competent si abali incompetent. Mubadde mulagawa. N'olwekyo abantu abo ne babanga bamiddwa visa. Gemawulire agakagwawo Mr. Update. Gemawulire agakagwawo Mr. Update. Eyabalula esiridde katandika nno butandisi.